eddakiika ziri si nnyingi ddeka ziri 5 zokka ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omwenda 2025 eddoboozi olimanyi lya musajja wa Kabaka Made in Sereko mpola mpola nze nziza tukutuusa ku puroguramu eno eyitibwa Paalamenti yaffe kwebaza bino byosobodde okukola kuba twayawukana wiiki sabbiiti namba gye tumaze era mu mbeera efaanagana bwetyo webali kutambula nakumanya ng'oli ku rediyo ya Nyirimu ku 88 katonyeze 8 Bwakabaka bwa Buganda Nkomaddamula atuuse e Dubai ekitiibwa Charles Peter Mayiga munnamateeka atuuse Dubai jayina kusinkana bannaffe ab'e Dubai nalinanye ensi ezo ziri awo ez'omu Asia awo wajja bangwira okutuuka bakwataganye ensonga za Buganda nga zitambula ekiri mu Bwakabaka bwa Buganda Nkomaddamula yagenze dda ate wano ku butaka tulina emikolo gigenda okubeera ejjinja mwenemu mwenemu aweze emyaka 11 ku Namulondo abasoga bagita Namulondo simanyi bakiyita naye kifaananamu n'ekyaffe naye kinyala okutegeeza nti Buganda ekolagana n'abannaffe abalaba akkiziganya mu mbeera embeera y'ebyaffe by'obuwangwa Bwakabaka nga era kutegeezezza nti bo bannaffe abasoga eyigenge gye bwali bwe buti nga mwenemu atuuzibwa ku anjite Namulondo ngende n'ekyo kati awezezza emyaka 11 miramba era nga Bwakabaka bwa Buganda bugenda kukiikirirwa abagiyita Ikonero ndowooza Ikonero njijukire ndowooza Ikonero Obwakabaka bwa Buganda bugenda kukiikirwa ekitiibwa Kazibu Kitooke ate n'akola mu ofisi ya Katikkiro mukama we najja kubanga gyali ekitiibwa Noah Kiyimba bagenda okubeera ku mikolo egyo era kati bali mu kkubo bagenda ejjinja kiikiro Obwakabaka bwa Buganda tuli mu mbeera yonna ya byabuwangwa abejjinja kugambye mwenemu Katikkiro kugambye ali Dubai ate wano waffe ekitiibwa Kazibu Kitooke agenda ono mwogezi Obwakabaka bwa Buganda agenze ne mukama wange omulala w'ekitiibwa Noah Kiyimba kiikiro Obwakabaka bwa Buganda seekyo kyokka ate ne bannaffe omukama oyo naye awezezza emyaka 3 ng'ali ku Namulondo ebigambo bijja bikozesa simanyi wano bagiyita Namulondo naye nga sijja giyita Ntebe naye ndowooza balina kye bagiyita naye nga omukama oyo naye oli awezezza 11 ono awezezza emyaka 3 byonna byaffe byaki bya buwangwa ebyo byonna bibiri mu ggwange babankututekeyo mbwa nsose bya nnono byobufuzi ekibiina ky'NRM kyetisse emikono emiliyoni 2.2 nagamba tugireese omuntu waffe wuuno omuntu waabwe ye yamaze awezezza emikono 2,000 yaleese emiliyoni 2.2 nga abawagira omuntu waabwe oyo Kaguta Museveni ekibiina kyabwe ky'NRM nabo nga balaga amaanyi n'obusobozi nkwabaddeko mu ggwanga byebyo ekibuga gwatali mu Kampala emikono gyetandise okutuuka okulaba nti abantu babeeteekateeka tuwezezza emyaka 30 kasookedde ssemateeka ateekebwako omukono nga tujjukira ebyayita migaddo nejja okuwumbulira babimanyi nga tujjukira ebyayita era biki ssemateeka era tuwezezza emyaka 30 nga tuvudde mu nkola ya movement tuzze mu bibiina ebingi agati byaje tunaba yagamba Museveni tubejjeko fulachi yagala kubeera eri naye ebiina ebyaliwo tujja kuzemya ebiina okukomawo omwali UPC omwali DP omwali CP basanyuka nnyo kyekyo kisalidde mu ntamu naye abalaba nti tusigale mugendo naye ebirala bingi bibaddewo bingi biri mu ggwanga naye bakama bange abazze okutukubaganya ebirowoozo bye bali bamukkiriza nsooke mbakwanjulire n'oluvannyuma kubuuzeeko National Resistance Movement esindise Honorable Migade Robert Ndugwa okuva Buvuma nsawuza kutuliza ssebo Migade Mkulumede ebintu bino byanjawulo tewali ansindise wano ani kifaananyi kyenkulabiramu awo oli mutuufu kifaananyi kyenkulabiramu kiwe NRM kuba
ebintu ebyo Luganda lugagga soga nti gundi bamusindise kitegeeza bwabanga waliwo wakati wetutuuse nga waliwo nekitwebuuzaako nga sikitegeera nina okufuluma kyokka nkuba akasimu wayi nti serekabuziza kino omugamba mutya gwe basindise ebintu abituusanga bwe babimutisse nga weetonda si kwetonda njagala kubeerawo bezi ekibiina kyotuusizaawo si kwetonda omuntu eddomuga nti ndi weenaale wayinza okuba essimu ng'abanja gavumenti nti oyo gwe basindisaawo Brigadier Robert President Suubiza eno oba oyazze kyakiganya okuggwa kuba mbadde emiraamu zino gundi zetutambula za Buganda buuze bigate tugende njagala kutwala omukisa guno okulamusa kubatuuliza njagala okungula okusasira bajjajja bange awo Majjo Buvuma gye twaladde mu kwerekera jjajja waffe olunaku olwajjo ate n'abalala bali mu Lumbe bajjajja bange awo e Bugaya sibudde kubeegattako nvaano ngenda kusula Mbalala ate nkya mbeere Kasanda mu kutambula kwe tuliko okwongera okugerera abantu ba Ssaabasajja mu Buganda n'okwongera oba oli awo okuzuula biki byatuviirako obutakola bulungi mu Buganda n'okubisalira kwinogera eddagala Museveni for Buganda ekyatambula si Museveni for Museveni ku Buganda yes bintu ebyo byanjawulo ddala nnyo kina kugambye for mu Luganda ekitegeeza kya gundi naye kati mutambuza kimmwe ku Museveni ku Buganda ku kiri mu Luganda tekiri mu Luzungu mbwateka mu Luganda mbwateka Museveni warampa nabera Buganda sinagitegeera bigadi gokyogedde ekyo Buganda tetugambye mutambuza Museveni ku Buganda Museveni mu Buganda Buganda ku Museveni Buganda ewagire Museveni tereza bulungi ndone kufuna bubi Buganda for Museveni kitegeeza Buganda ya Museveni mu mutambuza ki akali vuga nti Buganda eno eriko nnyiniyo yonugula ye Ssaabasajja yonugula naye tugamba nti Buganda eno tusaba ewagire Museveni ebeere ku Museveni Buganda ku yes era wene gye tutambulira wensanga omuntu ng'akikozesa nti fo kensooka otereeza ati kino nga nkitidde Museveni ku Buganda Buganda abantu ba Buganda bebeere ku Museveni tetugamba nti Michael buuza kubatululiza mwemanyi Oluganda sajja bwaleese definition eyo wampangulidde mbadde mwetegekedde naye kasaga nti Buganda eriko nnyiniyo awo nange ateredde asigale ku kiri Buganda ku ate wakanya yawandika kitabo kino kiba kitabo twagala okumwebaza kasita otegedde nti ono okutaputa okwo kwe kusinga obukulu naye oli yatugamba Buganda for Museveni naffe kyatukanga yatwebuuzanga ebibuuzo bingi nti bani abanaatwala Buganda wa Museveni ng'ate akalulu kano kaatulaze nti abaayo mubasunzudde bonna memewunya agenda okubakulembera ebadde topiki y'amaanyi nnyo mu ggwanga nesaba nga twebuuze nange nkyebuuze ngamba NRM ekooyo Abaganda etandisa n'okwawutusoosinga amagye amapangise gajje gateking over ebifo bya NRM mu Buganda ekyo ekibuuzo kati oba obuuza ati for Museveni kati abo abapangise batuleetedde bebagenda okukulembera Abaganda batwale wa Museveni nze kyandinyumidde nnyo ng'edda twalinange nti abasajja bakabuye Stephen basesanga kabasajja bakulembera nogati banasajja bakulembedde NRM kati bagitutte Buganda naye nokkiriza ne kakati ebiriwo birowoozo obiraba ate si wokka bireewa kiso nongandi nalongo kirabira ati ate yedda tasobola kukulembera NRM gitwala Mmengo nojja gireeta ka Yesu nawala ne Luwero mbirabye ngamba ojo osanga n'ebipande Buganda wange waliwo n'ensonyi nalabyawo nga baagala banadde balonda baseeki mu Buganda ndowooza wabirabye olutalo lw'amaanyi oyinza alina omuzindaalo ejo yabeene oli yagambye konze era nja kwebuza kiriwa kiwanuka atubuulire anedda nekiriwa nemwa kiriwo biki bimuli nakati kanjogere n'omukulu kirabika beeyubudde baleka baga ntukoye n'Abaganda mu NRM
kakati twetaaga bacuba naye nga migadde ng'akiikire Buganda ku Seeke ye bwe mubuuza ebibuuzo ku mulundi guliyo twaberanga ne bakabye tebabalondanga kalulu mbwatekamwa akiikidde Buganda mu NRM Seeke ye eyensonga lwaki ne balekawo kati mukulu mmedi tetujja kubalanga sooka yebazeffe abaaganye ekyo mukama mulungi twakoze omulimu kufefeta bindi mukubireko omungalo omusajja ono kubireko omungalo mukubireko omungalo kufefeta kwabadde kwamaanyi by the way nabadde ku mwanjo nnyo ku nsonga eyo nze ayogedde ekiro mwatukoze bulungi buuza atuulize tugende bwana Medica mbuze kubatubuliriza naddala abantu bange mwenti ffe tuba tulaba abalungi ab'omu kibuga kino tuba tulaba akiikiridde Buganda NRM Seeke mu Buganda ye wabadde wanina nti ono nono lwaki ono tugende wakiso eri yonna mukulu yazze nga akukumba netutuuka wano tusimba nakakonko wano nakakongolo wano mu Buganda determinant gundi yabadde wano era kekalulu akaseera era mwetemugamba tuba tulaba media batuwuliriza nabo njagala bamanye kino buuza mbweteka mutugenda kampozebwawo katono nnyo nga mbuuza kubatuwuliriza nze nabiragula abasajja abakulu bakitaffe abannansiko abaali ne Museveni musiko baali bagezi nnyo naddala manyi bagamba omuntu gy'amanya enkuba gyetonya ewaffe nte twalina omusajja bamuyitanga Edward Tumusiime ekyamazima ali munene nnyo mu NRM Sankos naye yali amanyi amanaginga Ntebe naye abaana baabwe batusikizza ate bo bayitiriza omululu nalaba ebitibwa Edward Tumusiime byalina ebiseera ebyo nga tasobola kusaba kya MP Ntebe wadde ekya meya naye ali akisobola naye ganze mumpu gwa kansala ono mulekewo abaana ba wano era NRM yali amaanyi nnyo mu Buganda ebiseera ebyo kubanga yali ekulembeddwamu abaana nga bamigadde bano nga buli omu abalinamu essuubi abekkiririzaamu bampindi n'aguma naye bwe tugenda bizibu kanveeyo eyo yala okulamuza ku bantu bange ab'Entebe naddala abantu bange ab'ebugonga kitalo twafiiriddwa muganda waffe Mugerwa abadde alina saloni awo ate nga abadde atekako n'ekirido n'akuwuliriza nnyo buli Saturday nga batekako palamenti yafaawo abantu bonna mu Bugonga mu katawuni kafaawo mukama amuyise yatumuziika leero tugende busunju awo mbalise banange bateekateeka nange bwenva wano tugende tuwerekere muganda waffe Mugerwa saasidde nnyo abantu b'e Bugonga awo mu ka street kaffe kitalo nnyo okufiirwa abantu baffe abo abantu bange ab'Entebe era bayuzayuza badde mu nomination kana akaseera ke tubadde tuyitamu naddala Democratic Front mu kibuga ky'Entebe bakulembeddwamu omukulu Lubwa Deo Gracious oyo ngaze ku bwa meya tulinawo omukulu Byansi Amos aze ku division B meya ne mukulu Kabanaku Richard aze ku division A meya ne bakansalazi bonna njagala bebaza omulimu ettendo gwe bakoze banominatinze bulungi katugende mu kalulu akalungi akasinganamu ekitiibwa akano Abannayuganda essuubi nga tetulwanaganye lwensuubiranze eddoboozi lya Michael Mbwatekamwa Kakembo Saalongo okuva mu kibuga ky'Entebe kibuga ky'Entebe owa DF okitegedde kigwayo kitya Democratic Front nalukula ngasese nalukula kikikosaza nalukula gayi oyogere DF naseka ajja kufuna obuzibu nalukula twazirunda nalukula kufatira nalukula sesere bamu DP okamange munamuteka mwana bwali ba DP buza utuulize sebo Mpindi tusa salamu hiyo vakunalukula sekerere wa DF abalungi abatuwuliriza ebuuyi eyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bannaffe ab'enzikiriza endala omukama mulungi obudde bwonna era obudde bwonna mulungi era ze mbeera ze njagala media okusookera ddala okwagaliza bakama bange abaliko obulemu mu Uganda yonna okubatumira olw'embeera gye tutambulamu mu kaseera kano ak'akazigizigi mwebale nnyo obuwagizi mu nsonda zonna ez'enjawulo nsiima ekyokubiri medi njagala nyongera okulambulula ensonga eri gy'obadde oyogeddeko eya Seeke Katonda abantu bongera okugitegeera nti embiranye yaliwo akalulu kano era abantu kyebaagala batereezeemu nti okulonda abakukiikirira abantu mu region
kubeerenga kwa region naye kati okusinziira ku mbeera eriwo nti omuntu agamba nti nze ngenda kukiikirira Kampala sub-region kyokka Uganda yonna neekulonda gwa Kampala Karamoja neekulonda Kisoro neekulonda West neekulonda Choli neekulonda ebitundu byonna ebya Uganda kakati okwekobaana kusobola okubeerawo yabaga nti migaddo oyo olugezigezi ayina lungi fe aba West fe aba East fe aba Northern katumulaga akalulu mwaba Buganda ne mba mwagala nnyo kati owe wali owetaaga okukyusa naye ng'omukulu wakugambye nti okufungiza kwaliwo Mungu nakola kakonsani kabadde ka akiikiridde Buganda region kuseke NRM ye anti naye kugamba kwe kiva wabadde wani wabadde Kasolo wabadde Kiwanda wabadde naye ani azize nti ye anti naye kugamba kwe kiva kati medi kiringa kati akalulu kaffe kalaba kwanza ye ekizibu ekyo bwe kiba tekinnatereera obuzibu obwo bukyaliwo ojja kusanga ng'ate Omuganda ate yakiikiriddwe akyo naye Mungu yakola ebyamagero embeera eyo neetereera tusuubira nti bagenda kutereeza mu constitution ensonga eyo bagitereeza Kanyonyi kyakabera gulu kusuguva mu kyalo migadde kasunyako wakatakana kanyonyi kaba kalaba nnyo bwe kati wakatakana si ku nguvu kanamunye namunye tubatula namunye Buganda namunye beeraba Elias etuusa salamu yo nalukola abali eyo abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo Bwana Medi Nsereko ndi musanyufu nnyo okubanga olwaleero nfunye okusoomoozebwa kuno nembanga ngenda okubaganya ebirowoozo ne bannange bano ate nga nabo si bantu ba bulijjo mutero bawulira mwene muli babaka nga bamanyi ssebo okulambika ensonga omanyi kikulu nnyo okulinaana abantu abagezi kyekisinga obukulu waliwo omusajja gwe bayita Sir Albert Einstein omumanyi oyo ye yakola akatiba akakola bbomu ezakuba Hiroshima ne Nagasaki ne Japan mu 1945 yali bwe bamubuuza ani omusajja omugezi gw'omanyi n'agamba omusajja omugezi akyasinze ye driver wange n'agamba olumu nali nkooye nga nvuga nga tulina gye tulaga nga nnyina okwogera eri abantu kakati nga naye sirina maanyi kyetuva tukkaanya nti ye yagenda okwogera nze nga ntudde wali nsirise omusajja oyo yatuuka n'ayogera omanye ebiseera ebyo tewaaliwo intaneti ng'amawulire awamu tegatuuka mangu abamu nga tebamanyi bawulira linnya ng'oli bwawulira nalukoola ng'alowooza basajja ddene kati bwe batuuka driver n'ayogera ebigambo kati kiseera kituuka ne bamwokya ekibuuzo nga kinene bamubuuza nnyonnyole ku theory of relativity Medi wasoma physics ndiwa physics byenyogerako biva mu formula eyitibwa E equals MC squared where is energy ebitungevyo kakati bwe bamugamba ayogere jjukira dereva bambuuza ekibuuzo kya lusaayansi olwawala kyava agamba akaakabuuzo kangu nnyo ne dereva wange oyo atudde awo asobola okukatta kyava ayita mukamaawe dereva yogere mukamawe n'amementula akabuuzo so Sir Albert Einstein bamubuuza ngatamanyi nenga mukama we yamanyi nagase bambuze ekibuuzo ekyo kyangu dereva wange akisobola dereva jangu ennyonnyole tebaddamu kubuuza kibuuzo kirala buli lwolinaana abagezi bataano gwe mugezi ow'omukaaga ne Bayibuli negamba nti omusajja bw'atambula n'abasajja abagezi naye afuuka mugezi Bayibuli bakolinso weebale nnyo okumpa omukisa nteese n'abantu bano abantu baffe abali eyo abatuwuliriza tebamanyi maanyi mwebale nnyo okukola emirimu amazima gali nti si buli akola mbu agaggawala naye ayagala okugaggawala alina kusooka kukola dampulire si buli akola nti agaggawala naye ayagala okugaggawala akole ng'omusajja ayagala okuzaala abaana
asooka anoonya omukyala lyekkubo naye si buli ayagala omukyala si buli afuna omukyala mbwazaala ayagala okugaggawala akole naye si buli akola nti agaggawala biki lusolofoza lukyulu olusolosofa ampuliza tumaze okujjula bulungi nnyo wano tulina honorable Migadde Robert Ndugwa kuva Buvuma tulina honorable Michael Mbwatekamwa Kakembo wa Democratic Front ava ekitundu kiri ekyondo ky'Entebbe tulina honorable Elias Luimbazi Nalukoola naye watwegaseeko honorable Mpindi Bumaali naye azatwegaseeko kyalina omutuusi waffe waali tajja kujja honorable Sebunya ye twamumanyire saawa enokulikola nga aguddewo era kyobula mwanjula wadde tanatuuka aba ajja kuba ng'atuuse ampuliza bingi tugenda okwogerako tugenda kutunuulira abakulu tugenda kutunuulira ebyokulonda bwe biri webitambudde local government bamaze okukola ki nomination ziwedde era electoral commission yamaze dde okulaba nti kati amaaso gonna gatunuuliza okulaba nga tulonda agenda okukosa okuba president 23 bajjayo empapula abantu emitwale abantu 2 ne abakazi abali 11 mukulu Justice Simon Byabakama yalabudde Migadde Robert Ndugwa n'alabula Mbwatekamwa n'alabula Nalukoola n'alabula Mpindi n'alabula Sebunya temugeza nammwe abalaba nammwe ab'ebyobufuzi okuddayo okulaba nga mugenda mu kanisa nemwetema engalike nze gwe mulaba wano wadde ndi musiraamu nze Elias Nalukoola mpadde ekkiriza nkizimbidde mbadde obusawo bwa seminti 300 kanti ebyo bribe gye mugaba tejja genda mu maaso teeka nnoza ddamba nawoloya Nalukoola Luyimba zijja tubuulira teeka ligamba litya bwe tuva eyo ekibiina Elias Luyimba zirabukola mwala ekya National Unity Platform kyesanze mu mbeera enzibu ennyo olw'ensonga nti bakola dduyiro eyo ebikyabatawanya ddala Nalukoola kyamundeesezza annyonnyole abatuwuliriza dduyiro lwafuuka omusango ekyo kya munnamateeka si kya Migadde munnamateeka be babimanyi bano okukola dduyiro gufuuka ddyo omusango era lwaki bakwatamu bamu na bamu ebyo natubyogera waddewo embeera ampuliza gye muli kitobaddeko kiri akiikidde Buganda mu Seeke ye gundi abakulu bano ba Migadde Robert Ndugwa basinkanye President Museveni mwabaddemu nalengeddeyo Nankabirwa Minister nalebyeyo Kaunda Bukasolo nalebyeyo Kyofa Togabe nalengerayo Kiriwa Kiwanuka mu State House bali abantu 45 beddu basinkana President Museveni bamugamba abaga nti abange Buganda nga tetwawangula kalulu batukyawa president n'abanyole saawa namba ne bamugamba enkolagana yo gwe Museveni n'emmenge eryetya oba yevaako obuzibu tulina omukisa ono Migadde Ndugwa namulengera yewandiisa ku lupapula abatuuse Museveni yabagamba ki obuzibu ne Buganda buli ki Mukulumedi sokaako katona kaveewo Mukulumedi nze nga mugamba wano nti nina omutuba gwenkulembera naye ate tuli wansi w'essiga erya Buganda Caucus essiga eryo Luganda lumanyi olwo essiga erya Buganda Caucus likulemberwa Honorable Muwanga Kivumbi ye mukulu w'essiga muli ba NRM mu Buganda tulina essiga ebayita Buganda Caucus likulemberwa Honorable Muwanga Kivumbi ye mukulu w'essiga era watuyita tugenda kyokka wansi w'essiga eryo tulina omutuba gwe bayita abaka b'NRM abali mu Buganda nfuna bulungi kakati nze omukulu w'omutuba ogwo kivula era gisimbye gwe kibuuzo omutuba gwaffe bagusimbira wera nti ogwo gwabo era omwo n'abalala basobola okusimba emituba emirala
basobola okusimbayo ogw'ababaka ba Nuupu abali mu Buganda era nabo balina omutuba eyo guyinza okuba nga tegutera kutuula olw'embeera ezimu oba endala naye nga nagwo omutuba ogukola ki waliwo n'ogwa DP nagwo omutuba gino emituba gyonna giri wansi w'essiga ekulembwa mu kivumbi era ekiraga buli waliwo okugenda okukiika embuga tuyinza okukiika mu biti bibiri kuba tetunakiikako wano ndowooza ng'essiga naye tukiiseeko wano ng'omutuba mwe essiga twalaba ng'essiga ow'essiga nga emirimu alina mingi Uganda naye ate eri twagalayo embuga waliwo kimusango tuba tuzizza bwe tugenda nga ab'omutuba Mbuubi bwajja wano akulembera Buvuma ow'essaza n'akiika n'aleeta oluwalo kigaana mu Myuka Bugaya okujja wano n'aleeta oluwalo abaziza musango n'olwekyo y'embeera eyo njagalira era twabyogera nga nogaa nti ebintu bino ebimu birimu omugaso gwabyo si bya bufuzi biki byokka so n'olwekyo tuzze tutambula mu Buganda nga tukyaliragana ng'ababaka ba Parliament abali ku kaadi ya NRM twagaana okugenda mu bitundu by'abannaffe so tuteekako akomera tugende bwe tufaanagana abali mu mutuba naye ate nabali nga bwe batuyita ku lwabwe ng'okyangunya okunsanga mu fundraising ebuyukwe nga ngenzi wa Dr. Lume Bayiga siri wa ye nga episenga muki nga mubaka so n'olwekyo bwe tuzze tutambula waliwo bye tuzudde gye tutambulidde kozi tubadde nga tutambula tugamba nti ki ekyaviirako abantu mu Buganda ekisooka pulezidenti bamuwa akalulu nakyo twakimugambye obululu yafuna obululu 800 mu Buganda that is big 800 tuyinza gamba nti era bye twagamba nti pulezidenti tuyinza gamba nti mu Buganda tebakuwa ki kakalulu tewawangula mu buwanguzi tuli yafuna akadde kamu n'200 Kyagulanyi ne wafuna 800 olwomuga nti ani yawangula wano bino figa facts weziri nti Kyagulanyi akimanyi era wano kyogera ne waba kwali ku TV ku radio eno yojaja nawulira nti si kyakukweka nti Kyagulanyi yawangula mu Buganda n'obululu $1,200,000 Electoral Commission yabirangira kakati Museveni president nafuna obululu 800 naye 802 naye obululu obwo 802 bwafuna wano bugatta bwoyinza okujja mu mambuka mwakyoli n'okwata Teso tegamba nti Buganda eno newankubadde tewagiwangula naye obululu buwafuna businga eri gye wawangula 9 ku 10 wogatta bali olwomugumya munyonyola tumubuulira omugaso gwa Buganda baira mukulu Medi bine abantu byebadde era byebatandisa n'okola abantu byebadde nga batyo okwogera kakati ndimubuuza nti naye gye tutambulidde waliwo oko n'amalowoozi ge tulobyeyo tubuuza nti enkolaganayo n'obwakabaka eri etya awo tuwoze mu luzungu waliwo kye bayita hard question ekwaya bangambye nti yatwala essaawa nnamba essaawa emu n'eddakiika nga 2 olyanga nti ng'akola ki annyonnyola ng'akinnyonnyola naga nti enkolagana yaffe yava dda twasinkana London ne beene nanyonnyola era waliwo bye tuzze tukkaanyaako ebimu bye tutasobola kuteeka muki mu lujjudde naga naye ku byonna ebimu ebyo bye twagenda nga tukkaanyaako nabiteekako ne mu kiwandiiko nayogera mu lukumu lwe n'ekiwandiiko kanzi eddakiika zino zo zikyaliwo ziri 22 zokka zibali okwera essaawa 5 kkiriza omukulu atuuseeko omutani w'omufu atuuse essalamu ye Robert Kibirige Sebunya bakadde baffe balamusizza mbadde nambula Sapulo Kagwa era twagala kwebaza subcontractor akoze wooko we
n'amagezi n'amaanyi ge twazikabirira nnyo wano twakaba nnyo ku Sapuluka. So lowooza nti gavumenti olugendo lwekutte okukola enguudo zino ezitezeewo ezitereze bulungi etekeko buli kintu kyonna abantu otambulira amasanyalaze ebitaala ne mwasanjala yennyini nga mwasanjala. So tukyebaza naye tumwerabira olwaleero tuli kira NRM erinayo Muggundu Ssaaba Minisita sijaga nti agabudde naye agabudde wali endongo agabula ali omu naye azze kutubuuzaako. Okay. Amannya gego Kasulero basebu nnyo mwana omufu Salongo lya Didio mwana w'omugenzi si mufu takyali mufu. Maliza ensonga tugende. So mukulu Medi nga mpumba mumanti okusinkana kwammwe ne president tunguze ekibuuzo ekyo enkolagana ya Buganda tubeerange enkolagana eyo naye erina engeri gye tukosa ng'ekibiina so nakikikola ki nakinyonyola nakimulungula okumala ebbanga eyo yenkuwadde ekikulaga nti yakitwala oyo obudde nantakomaawo jyayo ekiwandiiko kyeyaleetera lukiiko mu 93 lukiiko wano 93 so nakituwa nti bitwakanyako byonna biri mu ki baniko ekyo era ngamaliza nti ekituufu president ku Sunday nga tuvuddeyo nnaku 2 ekiwandika kireeta Joash Manja Nkanyi ko yali katikkira ebiseera. So ku Sunday nga tuvuddeyo nga ku Lwokuna president n'akuba essimu akubira ow'omutuba kiwandiiko wakisomye woba nti ye ebyo ebiri omwo waliwo wenkola ensobi mbisitatinga nga bikola ki kulaga hard question yeri sono ekyo omugaso lwaki nyoge nti omugaso gwatandisawo omutuba guno tugukola ki ebirala tuliyogerawo nakutukako nenga oli bwe yaŋŋamye konza amigadde kamuyite yaliyo kukubo tuufu eddakiika zino ziri ana mu mwezi akayita ku ssaawa 4 tusigaze ennaku 121 buli bwe buti guli bamwangude guli bamukutte guli bamwangude guli bamukutte guli yasuzeka bwatekamwa nowulira omulamu ogujjuka oyiseewa nga nzija kumwamwa ogw'electoral commission kasoke mpeka information katono eri muganda wange akulira omutuba gw'abaana ba Buganda bali mu NRM mu parliament ya Uganda byonna byogeddwa nze nkyalina okutya amanyi Baganda bagamba nti bwadde ne ligambwako nnyini lyo kujjukiranga mu 96 nga omukulu president yakajja mu bukulembeze yali muganzi nnyo n'abaana ba Buganda naffe twakirabanga era abaana ba Buganda bangi abaasavinga mu gavumenti ye ne tufuna essanyu naye wentunuulira kaakati ekigenda mu maaso mu ggwanga ne wogamba nti teekawo kabineeti ogitunuulire oyinza obba noonya ne bakubula simanyi bakigenderere nze mbadde nsaba let them walk the talk bakiwoge batya mu Luganda ekyo byonna byayogera mukama waffe enkolagana ennungi agiteeke mu nkola tugirabe etambula kimazeemu amaanyi bannansiko bano abaali wano nga bali wano bwe bajja bakola naffe abaana baabwe be bazaala bali lwedde era bateeketeekeddwa bulungi okusikira ligase z'abakitaabwe okugenda mu maaso n'enteekateeka eyo abaffe be basanga wano abaana baabwe tebabaganyiza nabo okusikira ligase z'abakitaabwe okuyungagana ne bannaabwe bannansika ababasaidiza eri ne be basanga kuno ebigambo bino mbyogera nga nzira mu bigambo bya kitange nadduli byayogera nti ffe bannansiko abaana baffe bo battiddwe bavaawo balasa n'okutiisa omwana wano naye okuvaayo okulaga tenaye alina ekitone oyaayaana naye abammwe bo weebali be twasanga nabo mbasitudde wetwogera kakati abaana baabwe babakkiriza bawambe ebifo bya wano byonna mu Buganda nze ndaba okutya nti gyetulaga mu maaso enkuba ttooki ti abaana bano batandise n'okutya okujja mu bululu bwa ssente nyingi nnyo boolose ze batalina bw'amaanyi mangi nnyo agalimu n'emmundu n'emigo gy'abasirikale baabaana bawano bye batakola ki bye batalina tugenda kumaliriza nga naakulyako amenvu bagamba asooka kwesesa omukwano Yesu gwaliwo nga tujja nende gye gulaga ndabanga oguggwawo wagala okukyusa ffenna abaana ba wano tuveewo simanyi oba lwaki president trust agikyusizza oba Abaganda bamuweereza bubi bye yasooka okuweereza nabo okuva mu 1996 paka mu 2010 nga mu 10 awo oba bamuyisa bubi atubule twetonde atuddize trust eyo tukomewo
je migabo gy'abajjajja ffe naffe abali mu nsuka baffe nakaseke omulamu gwe naliko ku lw'omukaaga ogwo ngumaliriza building confidence electoral commission oyise wempise yana gyewunyiza nnyo nze yawadde nnyo amaanyi ekigambo mbu kya bribe bwe bagala boki ate nga basinga okubribe baba balina ssente nze kubanga nadde njagala aveyo ne statement eruŋŋamya amagye mu byokulonda kano kwetugendamu kubanga bannamateeka bagataputa ne mu kooti ejulirwamu n'omulamuzi nawa nti bannanga amagye bandibadde bagasembereza ddala wala nnyo mu byobufuzi eto commission yandadde twaga position yayo weri n'amaanyi geerina okukakasa bannayuganda nti ku mulundi guno mbwatekamwa ntandikidde ku magye gano kano ketulitandise okugenda oli ebadde alungamya tteeka kyerigamba kyekyampiza program gyalako nnyo w'amateeka nalukola ajja katunyonnyola naye yenga alungamya tteeka nze njagala mugambe nti abasajja b'electoral commission tugiyita independent electoral commission era bwevaayo n'okulondanga kuno okweteeseteese ejja ne guidelines okutulungamya ffe bapuleya bagenda okubeeramu era negamba kakembo totimba bipande katandika kampiri ebyo nabyabwe bifuga toteekayo togabe enguzi kanakatwagala kabeka amazima n'obwenkanya awo enzijidde olingamba yes kooti ezze eyogera nnyo ng'erogera ku magye mu byokulonda nalukulonda amanyi kyenjogerako amagye gatafuuse gataabu gavudde mu kwambala uniform ne gatukuba emiggo ne gajjako uniform ne gambala ileeya n'amakooti n'amasuuti ne gatula ku ntebe ez'abapolisading officer baliturning officer bapolling assistant nawala nga magye ge galiwo tubuza electoral commission yekola etyo okulikuruutinga abakozi bayo abagiyambako okusinga okuteekamu abasajja abafaanaganako bwe batyo ng'omuserikale yakuba embooko yakyankalanya abagenda okulondera ate nga bagenda okujja gyewandibadde osanga abalamuzi osangayo bassa okuloopa jojja okuloopa ate musirikale yennyini atudde ku mmeeza eya returning officer eyaba presiding officer bapolling assistant amagye gatandikirawa era gakomawa mu kalulu kano akagenda okuteekebwateekebwa kyetuyita independent electoral commission kyemusaba avyo nakyatunyonnyole ewaffe n'okutimba obutimbi ebipande tekikkirizibwa omusajja jjanatannagenda mbino bya bribe guni mpaddeyo 10 ku kyaki ayeekwasa bwekwasa ebiriko ensonga bye bino nze nfulumya roadmap nenga nibagikonako ne stamp electoral commission nenzijanga ngenda kuba lale ku kisa nensanga ODPs nangamba wantu tujja kubawo lale nenga ku roadmap winokola ki okubeera ne bansindikiza mu nsiko nanga n'okuyita mu bibuga notukuba emigo netiya gaasi temujja kwogerera wano ebyo byebintu ebisinga obukulu byandibadde avaayo n'alungamya ekya siringi 5 yesu muteeka kituufu nange sandyagadde nnyo okuwaayo ensimbi naye nze kiŋŋamba nti ekyo kyekikulu ekyandala ekituuza olukiiko olulamba electoral commission oba kyekivaako okutabula akalulu ekyo anti oli ali mu tteeka ekivaako okutabula akalulu oli ali ku tteeka wenjagala ekyandibadde ekivaako okutabula akalulu ekivaako okuyiwa omusaayi kivaako abantu baffe okufiira ne mu bululu kyetutayagala ekyandibadde wa priority netufuna asosowaze ekyo ekivaako akatabanguko ekivaako embekeza mu kalulu ketugendamu asooka aluŋŋamye tumanyi nti omusirikale ava wano n'akoma wano bw'asukka wano nange mukwateko okuva kukitulirako kampeni zitambudde zitya kampeni tezinatambula bulungi n'akamu fukosi tunaba kuziraba kubanga abantu bakyanominatinga tubanda bakubata batandise program ndoza eggwako wiiki ejja eya local government baba MOP naffe tugyewawo 15-16 ne ba president kubanga tutandike roadmap y'okukuyana ku 16 abagenda kwesimba kwa president batandika kutwala omupapula kujjayo okuzzaayo bamala dde okujjayo bugumulirwa ebbugumu tisinaliraba nnyonze nga nze ate ekyo saagala kukinenyeza nnyo saagala kukinenyeza nnyo electoral commission balinga bwe buti bamuwana nnyo ekyo saagala kukinenyeza electoral commission twagala tulabe ekyo njagala kukinenyeza ffe sibiraba ffe abeeteekateeka ffe tuleeta ebbugumu ffe nnyini kati nze njogera olwo lwaffe oluvuganya waliwo tutaakola bulungi oba oliawo ne tuteeteekateeka kimala bwe mbeera w'amazima nti akalulu oba bunaba munakanoonya katandika olunaku lw'olayidde oba olunaku lwemugudde akalulu ogwa akalulu tugamba toddaka kwebaka situuka otandika okukalaki owesuubi ly'abantu bo tibannange enkyakoma wadde bankubye omwana tagwa kigo kimu tekyobira mwana kutambula nkomawo bano ne bapiikinga omuliro gye guva naye ffe twasooka ne tutta omuliro ogwo ffe nnyini twagutta bayinza okunjulira ababadde balaba Uganda ng'olaba ffe tugenda mu kaluka 226 kati ogendanga okonfusinga abalonzi bajja kagendamu ffe mu bya 226 begambe ennyoko faako tetukaliimu abantu bangi bajjamu enta ne balira kisinga olugendo lwandibadde otambula olwetaagisa okuleeta vibe mu kalulu kano
tetwala kutambula bulungi nzo manyama zima media galinzisa nafe twenesalira omusango sakatwala kutambula bulungi fenga bakulembeze fe tuvunanyizibwa okuwa direction twetagawo amateeka ne isi amateeka tugeetaaga naye ani alina okuleeta amateeka ago reforms ani alina ozireta iraffe gobujja nonga amateeka kemonetaga electoral reforms okudda mukana akalune nkubuza ani azisibye etteeka likukkiriza bano bannamateeka bakimanyi tosobola okukweta mu private members bill ani agireta negobwa mu parliament tewali wali olina ani agikuleetere wali olina Museveni agikuleetere mawowe goyagala electoral reforms zoyagala ennungi ani azisiba kati awo notufuka kiso kya mbuzi so ffe tulina okwenenya obaludda oluvuganya tetukoze kimala tetukoze kyetubadde tulina kukola mu mateeka ne mu byonna ebitagisa okumobilizinga ki community nze mbadde mu parliament bano badde banjulira nze nebitandikawo nga senior politician netekawo G20 ojajjukira G20 yakubwa wano ne bagiwayiriza ebiwayirizo simanyi nti ate ya muhozi simanyi ate ya Salimu Sale simanyi ate ya mpuga nenga aliyegezaako kuzimba kati bwotandika okumalamu amaanyi banna abagezaako to keep that fire burning nikuzikiza omuliro ogwo nogendo zatejja kubana kalulu zisigenda kudda mu kalulu tete kaliyo kati bazukusa kusawe sembe ati akati je kalinzija nga gwa bajja mugwe kenyini fuse ne bazikira awo nenya mufe fefe nyini tuyenenya era akavuyo konna kaliwo mu kalukano okola ati nebugu muteririwo ebugu mulyembuza toya goli nyenenyeza linenyeze fe bakakembo abali kudoluvuganya Museveni abalemereddwa okukola kye tulina okukola okukuma omuliro ogwo nga guli mu bbanga gucyankalanye Museveni wanga fe twakuma omuliro gwa people power sife Our position. Simanyi mu gwa people power ne gwaka era gwagenda okuzikira ngano Buganda NRM etandise okufeesa bibino bibaliko ngefeesa NRM ya feesa kuva mu 2017 ne tugifeesesa kyatugana okuddamu okugifeesesa kaga oyo ye maye kumbwate kamwa ampindi mu mali sikumuzina lva ku simu DC sina kyenzira mu yenu mulamu ogumanyi oyiseewa Medi omukulu owe isi ekiragiro kye yawadde nga akisimbulwa mu tteeka ndowooza kirungi lwakuba muganda wange embwateeka mwate amaze ne yeekubamu endobo kubanga abadde ayogera wano emabega wali n'agamba nti abaana baffe abawano baagala okuvuganya naye ssente empitirivu bo tebaziina ate bali abamu baziina kakati omukulu wa isi wavaayo n'agamba nti tetwagala fundraising yonna yadde omulama guli ku church aba agezaako okuteeka abantu ku level y'emu nti nze empindi atalina zikola fundraising mu church oba mu muzikiti nsobola okuvuganya obulungi ne Nalukoola alina akabbo kasigaddewo akabbo Lobadi akabo kasigaddewo ako si fundraising yabadde ayogera ku fundraising ani nsobola okuleeta ensawo zange za simenti 200 nziteeka mu kabbo sikeeko ako sikeeko kabbo ekiweebwayo kibako limiti ekyo kiba kiri mu ttu ememe gabagaba ekyo kiba mu ttu era Leveland oba faza wakuvaamu n'aga nti kwebaza mwami Mpindi baasene ebaddemu miliyoni 5 zituyambye nnyo ebizibu tubadde na bingi miliyoni 5 nga ndi mu kaseera kakalulu abansimidde ekinnya wansi kale Misa Kabanda yazigabye Rubaga nga bajja kuza emyaka 10 ne Farida Nambi bazigabye kati basobola okugaba kubanga abo ababiri tewali gwe banominatinze naye Kamutanda agabe nga bamaze omunominatinga kakati ekyo nze ndowooza senga naye kireme kukomaawo media abantu abavuganya balina ebizibu bingi nnyo mu kaseera kano ewaka w'omuntu w'ogenda mu maka gamba tekamwoyo oba wa Nalukoola ono ewaka oyinza okusanga nga waliwo abantu 2 ogenda okugulawo gate vote oluggi bwe ruti nga bajjudde awo nabadde omubaka omu yaŋŋambye juzi ku Lwokutaano nanga Mpindi ndere weekend eno simanyi ngenda kugiyitamu naye mbadde nsaba onfunireyo miliyoni 2 njaze kuwa ku Lwokuna ife miliyoni 2 ngasi nti ekizibu kye nnina kati olw'omukaaga ne Sande nina okufumbira abantu akatogo n'obuugi ku makya kunzi iyo bwe bafumbira ti
kumacha ngendo okugula obwenti ngolujja lukoze eki lujjudde ate omuntu yakedde 12 baba mbakera 11 nga bamanyi wewereemu tuba tufulumyemu kakati nina okutegeka kyebanaalya ekyenca ekyenyu kati ebyo byonna byonna omuntu bimuyingira munda mubi kampeni zatandika dda tebaliko kutandika n'oba olayidde leero enkya bajja kubanga ebizibu by'abantu byaffe ebyo sijja bisobola ebintu era tobiyingiramu sijja bisobola ebintu by'abantu byaffe bingi kale nze ndowooza ate eruutu eno akalulu kano katabuse nnyo bano bali mu mateeka kyaliko kyetteeka etteeka terikkiriza waliwo omubaka gwe nawulira gwe bajja mu palamenti oba yali agabye gundi taala gundi ono wekagoma Faizo Chikulukunyo we Butambala yagaba ettaala mwanga Kivumi nagira ku ttaala mwanga naga nti oyo aguliridde abaloozi yagabye ettaala era yiino ey'omukono era eddakiika zo ssaawa yo ntuufu awagenda mikolo gyonna emirungi n'emibi essaawa gituuse etenza gaana ziri 2 zokka ezibala okukola essaawa 5 programu eyitibwa paalamenti yaffe akulu weebaye ensonga nyingi ziri mu ggwanga lyaffe Nalukola wali Elias Luyimbazi Michael Mbwateka mwali Kakembo Migadi Robert Ndugwa wali Mpindi Bomali wali ate n'obutisebonye bonna kulaba bateketa fa se basinga okumanya ne bafunye omukisa okujja n'okulaba ng'embeera etatu kyali kanyomero wano ba producer bangaye togere ku ensonga bangambe togere ku nsonga ene ya kitibiina ekyayitibwanga electoral commission kyabayita independent bwe kyafulumiza endaba nga kitaputetteeka Mbwatekama ngakitaputetteeka nti abannabyafuzi mugenda campaigningirayo ffe twali tuli awo Abbas Kiwewa seka waffe ery'ekibuli nande muleke nammwe nesa gye tukuba tufuniramu abannabyafuzi muleke tubasolooze Abbas Kiwewa naye mujeni muleke tubatikkule Abbas Kiwewa ono seka wange naga nti wange w'ekibuli naga nti Sereko leka abantu batubatikkule saawa yeeno Bomali ulide sirambo bwagambye buti obw'ekibuli era kikozire eriemu yokka oyagala ka ssente oyagala kukola kyoyagala ku ssente kutenga kugenda mu bizinesi somula bizinesi yo ne banka bagita DFCU bank ekiyise DFCU Mobi Loan kola kintu kwata essimu wakati nyiga nti *240# oba genda ku DFC quick banking application angafunya daka sente oteke business use mune bikutte era gamba nti DFC going further together era nga bank ene ngamiza bank nkule ya Uganda sente saba customers kumiwa Deposit Protection Fund of Uganda kutoka ku kade 10 era mateeka n'ebiragiro bigobererwa ekyuma bakiyita Lux Solar Power bano gwayina oyina awakaawo oyina dwaliro oyina banka oyina somero musanze gakutawanya ekyo kiveeko kati banafa bita Look Solar Power bayina kalenda ina kwatagana ne solar bayina battery ya solar esoke MP soke ddala mu Uganda itibwa super capacitor ngiwangala emyaka 45 biddu bayina offer eri amasomero amalwaliro kati babadde Masaka neera bakyali ku kizimbe kya Haji Mpuuga ne ekisenge namba 7 ne basembedde Kampala bali ku Lubaga Road ku hoteli yawe y'amaanyi bayita G1 hotel eyo era nafano bali batadde bafunye muzigo gwabwe abalo ku Solar Power jangu gowe Kampala ku Lubaga Road oba uzinga okube simu 0758 15 19 14 tugizo kuvaka ntulide Prestige Margarine na jude ebirungo kirungo kisiga ku mugati bakita spread kino vitamin A, vitamin D, vitamin E ne B12 bikuwa amanyi okuyita mu lunaku abaana we Prestige Margarine bomero omugati ate nokula okule bulungi amasavu matono ddala kikiyamba ku mutima gwo nga mulamu nikitabiranga gino ejaffe kale mumbere fangana bwetu tolya nnyo bintu biri masavu era bolaba Prestige ono liba amkoze bulungi nti masavu matono kikumu mutima kati obuza atondibwa Prestige maduuka gonna ali mu grams 2.5 grams 5 ali mu kilo ali mu bucket gwa ofumba ebya weekend gena matunda gonna supermarket bamaduka gonna gakulinanya mu gwanga
teri kirungi nga kukosa sente kuzaala sente. Kyaddondo CBS Powesa kati bangambye nti kakati baagala balina sola wefuna solar freezer okuva mu Kyaddondo CBS Powesa okutandika ku liters 15 bino bya freezer so okutereka liters 15 liters 2 liters 2 osasola kemtwala asatu gokka ekira kyenjalo kubbira ku Kyaddondo CBS Powesa terekayo sente zo jangu gula emigabo jangu gwe ng'omuntu mujimwe ng'abantu abangi mujinga company naye essente zino zijja kuyambira ddala nnyo mu bukadde bwo ekyo nkikubbireko bubizi nakyo bakirina aba Kyaddondo CBS Powesa jangu gula emigabo naye kibadde gambye tibalina freezer bakuli ku simu 0748 55 645 778 03 02 pindi bumali Medi mbadde nkyambaliriza nkyanyonyola ku bukulu bw'ensonga eyo nti Honorable Faizo Chikulukunyo bamujja mu parliament lwakugaba ttaala ya mukono era mu Honorable Muwanga Kivumbi okwo kwe yalandira Chikulukunyo paka kati tanaddamu kusutula mutwe ttaala ya sitima ate ensonga eyo omwana oyesudde ya graduate yalete ttaala eyo mu kooti okukakasa obujulizi ng'ettaala eno yagimpa ng'ekyalina mu box ate ogiwadde yennyini yaze mu kooti n'akwera obujulizi ate nga yagimuwanga weeri ennono yaffe nti ogenda ku mukolo gw'okutikkira omuntu akuyisa ng'omwana gwe batikkidde omutwalira ekirabo Honorable Faizo Chikulukunyo omwana n'atwala sitima gwe baawa graduate baayita muteeka lino ne bamugjayo mu parliament si ye yekka Honorable Rebecca Nalwanga oweeruweero Brenda Ndabukenya Honorable naye yamujja mu parliament lwa sitima Medi omuntu okufuuka ne Honorable Peter Mugema Panado ow'Iganga municipality yamuwa emitwalo 3 yeye yagaba mitwalo 3 n'agawa church ya Bethel Healing Church kale kyesimanyi nena lukola kyamujja mu state kyamuzaayo mu semate kyamujja mu parliament kwa nalukola nakulukula okulonda yagamba nupoye ne bakwata yagase campaign n'okulonda Honorable Nalukola ye buli we yagendanga ku polling station ng'abalonzi bamulaba nga bajja bamuddukiranga naye awuuba agaba people power era ababirabira ewala twaga muganda waffe afunye obuzibu akoze kampeyini ku lunaku lw'okuloola ate ye eddakiika emu laaleeba ejjudde nagamba bumaali nti Nalukola akoze ensubi oba nambadde okumpi olunaku lw'okulonda people power nti ate yadda ate Nalukola ye yagendanga laale yakuba nnyingi kwolwo olunaku yava ku eno nadda ku ndala naye nga takuba laale passe naye nga womanyi Medi ng'oba olina obuganzi n'ogenda okulondera n'ovaawo n'ogenda ku polling station endala candidate yenna avuganya abantu bamugoberera etteka terikukkiriza kukuba laale oba kukuba campaign ku lunaku lw'okulonda batuziyiza okuwaayo okutonera eri ekkanisa eri amasinzizo amasinzi byonna si ekyo kiri kimu naye bw'otunuulira etteeka likugamba nti toyina kugulirira balonzi kati okugulira abalonzi etteeka lyamenya ebintu kati lwana electoral commission yajjayo kimu kya church naye singa migaddo naafa nengenda nengula case matiri bonanga nesimbyewo nenga mugaddo nabadde munywanyi wange bannaye bamuziike mu case eno mbanguliridde abalonzi abali waliwe bakuba enduulu ekyo kinjijja mu parliament kati wabona yo bikola ebintu ebyo okola nkola yaffe ya kisiraamu kubanga mu busiraamu era omukulu gw'obadde oyogeraawo Sheikh Chiwewa Abbas Yasin Chiwewa Sheikh Yasin Chiwewa fe ebyaffe eby'obusiraamu yabimanyi bw'oba oyagala nga nniya yo yakuzimba muzikiti nniya yo yakuwa seminti teweetaaga nakumanya
made nze nina ebintu byenkola ne batamanyira nembaga temunyega asi bino bya bululu mu busiraamu mbaga kino temunyega ku linnya lyange bw'ofunamu empeera oba ndeeseroleza gundi semiti ensawo 2 sinyega kizibu nnyo okubusanga ngoga timpidi yaleese kino kiweewa yagambye muleke na musawo yaffe yeeno enkola yaffe ey'obusiraamu tebasobola tujja tebasobola tuvunaana gwa kuwaayo etteeka terisobola kubanga towaayo nalukoola ono waaba asazeewo okuwa omuzikiti gw'embogo awaayo mu gundi seeko ojja kuyitako ewange oba genda wali ku gundi wali ku Adiweya bakuweyo ensawo 5 so si bino bannange mukubireko kwa Elias nalukoola mu ngalo kati bana ekitta bano bamigadde yayimirira wali maaso naga father atugambye wano nti amabaati 15 gegabulako nze nga mbaka wa mwenga guze ngendulwerawa mukulu agundi olakamweko shoko je nafuna ntisa je nafuna lumu nga ngenda mu muzikiti Matugga Robert sebinya ngageze muzikiti ntambula nnyo ne baswaba bange bangi naye nga mpaye ekyo kuwaayo obusiraamu bubandisiza bonna basirika busirize bakola mu yala wakubalo nga basirika nze nendowooza nti engalo zijja engalo tezajja era muzikiti tebakubiramu ngalo namanya wano tebakubirawo ngalo si byebiro ebyaffe ebyenduulu akalulu ewaffe ekibuli Abdusalam muti yabalenza kukiza kukuba ngalo kakati muffe waffe tebakuba ngalo naye nga kyenjagadde okujjayo mu kino sheekh waffe omulungi Yasin Kiweewa ayina nniya y'okuwaayo okuzimba omuzikiti oba okusasula amazzi ku muzikiti oba amasannyalaze ayina okukikola mu nkukutu ng'era bwe tukola ono ajja okuwaayo ne bamulabe takola kutata ku nkola ya busiraamu aba anoonya kalulu era kana akalulu kanoonya omwogezi w'electoral commission kyakugambye nti aba akoze kikyamu aba amenye mateeka kakati mukulumba tekamu aba ayagala okuyamba omizikiti egiri entebe yagenda alabe sheeka amugaye sheeka kizibu kye ekiri wano sheeka amugaye nti genda wali ku Adiweya agende ku Adiweya tejajja namulaba bweba nniya yeeyo naye nniya bweba yakalulu era ebyo tebiriimu nampeera bazizza empapula abantu 15 okulaba nti baagala okusimba kwa president naye Bugumu terinalabika anti abajjayo empapula nawulira nti abajjayo baali 9 newunyiza manya nga 2 newunyiza okuzzaayo 15 kyova olaba nagamba honorable Mugalatiya Abedi Bwanika tinja kuba omu kwabo bagenda okusooka okuwagira ekiteeso ky'oleeta eky'abantu okufuula ekifo ky'obwa pulezidenti nti kazanyirizi nabalaba awo abaana nalaba noono omukwano gwange yali avuganya nalukoola simanyi bamuyitaani oyo Nsereko yansanga ono ku maddaala naga mpindi empapula zino nzijeeyo ndi kuba pulezidenti saba ompagire tandikira pulezidenti wa Uganda obwaludde obwaki obwa president wa Uganda Nsereko ne yasambagala nasiita nga batafunye kadi ngaga nti ebbugu liruwa mpindi kakati ebbugu mulijja kujja no ebbugu mulijja kujja nga nominations ziwedde essaawa zino tetuli mu nomination ate ne bbugu mwero ligenda kujja kuba presidential candidate nga 3 oba 4 si bonna ekyokubiri Medi kyenjagala okugamba nti edda abantu bayinanga essuubi mu bakulembeze bwaffe nga bapulezidenti abo nga baani ng'omuntu ava eri naga nti nze kuvuganya pulezidenti Museveni era mu kumuvuganya ngenda kukola bino kakati gye tugenze tutambulira abantu balaba nga tewali na kibatawaanya omuntu agamba ayagala bwa pulezidenti anoonya ku byanfuna bye talina kiyanjawulo kyaleeta ye wabula buli waga nti neesimbyewo ng'afuna attraction mu international community afuna fundraising mu bano abaagala tiketi ze afuna bino kakati ogenda okukindikira nga obukulembeze omuntu bwatunuulira nga tabukoze mbotekamu ono abadde atugamba wano ng'akola submission nti okuva we twava mu kalulu kali
tebalina nteekateeka gye bateeseteese eraga bannayuganda nti waliwo ekyamaanyi ekijja mu 2026 anti gyenjogera tewadde bantu ssuubi ti abange ofubusaide tuwangula tujja na kino anti kati ebbugumu lyogamba libeerawo wakati w'ekibiina ekiri mu buyinza ekikutte gavumenti n'opposition kakati opposition weeba eri kulya bisiike yeriira bibumba eri ku biiki eri ku mbaga tewaliwo kiraga nti waliwo akalulu akagenda okujja tagate agenda mu kalulu ako yajja kuba celebrated full of the 21st century kakati ono omulowoozo oba ebbugumu anaalijjawa tweyanziza migadde anakoyongera koko nange sinagenda wa mukulu Medi oyiseewa electoral commission ogwayo gwa kuteekawo bwe gubeera mupiira eteekawo ebinaagobererwa ate tukomaawo ne biyingira ne mu mateeka g'eggwanga. Nze mbadde mu tribunal nga primary ziwedde bampabira mu tribunal yenale bampabira kugaba tenti na nkumbi nga nkyali member waki wa parliament tribunal primaries ekyawukana nti wali bakuwabira mu kooti wano bakuwabira mu tribunal naye kanima ne ngamba naye kyogamba ne mukamyufu bye twebuuzanga ne mukamyufu olukira kandi ogenda kagenda eroli n'okusiga fenga twalinga tubala general elections so ekikulu kya byonna yiri nti Panado ne Mudi Obole bwe balinga olinga aba Panado nga bajustifyinga lwaki teyandibudde ku mitwalo 3 baleeta n'obujulizi ba Mudi Obole nga naye agaba ku kanisa endala kakati bagamba lwaki ekyono iyo bakirabanga ofatole ate ekyono mukirabanga bribe kakati bwe musanga nga mwembi mwagabye owokusatu ate agabye atalina bujulizi obwo n'abawangula ono bamulangirira nga yali n'abameka yali ani mpozi sebunye oli wakomeka kati eddakiika ziri 18 ezakayita ku ssaawa 5 Speed Plus Holdings Company Limited basaabaza ebintu okuva e China okubireeta mu Uganda batika container number obeera obwomu 20 feet ne 40 feet balina warehouse eyiwu kino kisangibwa Guangzhou kirimu China ebintu byamwe bibeera safe. Super Plus Holdings Company bagamba nti bo balina ebintu balina omutaputa asobola okutaputa olulimi ne bakumutaputa nga manyi Oluganda n'Oluchina bakuyamba okusindika ssente eriba suppliers e China. Super Plus Holdings Uganda Limited bakwanguiza okuleeta emaali yo naku 21 emaali bemaze okutuuka e Mombasa n'okumalina kwendala 5 bemaze okutuuka warehouse e Kampala bakwa house bill niwekolera kubya bakuwa house bill niwekolera kubya kiringe musolo gwo mu bwangu nojjayo ebintu byo. Super Plus Holdings Company Limited bali ku Nomak Towers William Street DFC wekoma William Street au DFC ngogero kukira yote kuchi waliwe baite wachiseka kuno gwa konao kono wali DFC niko dio wali kizimbi kine kirungi ennyo ekipya ekiyonjo ngana nyinicho Nomak Towers bali msenge namba 10 Simia Speed Plus Holdings eri 0702 2 38 2 0702 2 38 2 wa 0772 5 0M 24 Divine Nuga Best okay asisoma linya okay bano bajjanjaba omugongo balina bagambye nti tujjanjaba omugongo abantu bamwe tubategeeza nti tulese nzijanjaba empya y'omulembe era nzijanjaba eno eyamba nnyo okulaba nti okutaasa amagumba discs gastroneganyiga nerves oba n'omugongo kuluma mujje tubajjanjabire ddala muwonere ddala ku ssente entono tujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli okusanyalala ekiwanga omugejjo kuzimba ebigere wamu n'endwadde endala nnyingi tukola therapy treatment
massage womne home care treatment tusangibwa ku 5 ekawempe maaso ga katale kujizimbe kiri maaso ga katale awo ojje tulubuliza ti abaye bali abajjanja b'omugongo obulanga okuba essimu 075M 19 3300 oba 076 5 58 35. Exodus College sali yakuza abana musoma abana balete basome ku Exodus College School somesa abayizi amasomo ga arts and sciences mutino gwa waggulu ddala kuba senior wano tuwada senior mukaaga ebisale bisoboka. Exodus College somero lyabo walana balenzi era nga lya boarding bango bakutegeza ndilina computer bango kutegeza balina ne library ziddo bulungi basomesa bulungi abayizi kusomesa bulungi wamu n'okwenyigira byemizeno bina bikola bulungi nnyo abasomesa balina obukugu mu kusomesa omwana mu curriculum mwene empya era omuzadde yenna alina omwana mu Exodus College kirizo bagana teyejjusa tuliride walisemu bisangibwa Kiso kilomita ziri ntono nnyo zokka bw'ova kuko erigenda kugombola ku district wa Kiso balao kilomita ziri nnyo zokka wanolwa amafuta nikati mkono gwako wale pande biwanvu bingi nnyo jabiraba ngodde eri waffe kachiri ni wana wango ova wa Kiso esimu eri 0700 anamusatu kasanvu 0700 anamusatu kasanvu Exodus College School. Migade Robert. Jaga kumaliza n'akantu kamu omukulu Medi Electoral Commission kyeyogera kyekinokolewa naye only that message yabaddenga eri targeted to amasinzizo. Amasinzizo gano tegayimiridde okulwa bannabyabufuzi bokka. So tosobola amasinzizo nti kati mu biseera nga bino gayimiriza okukola ki? Emizoba okusonda oba fundraising. Ate saba bagamba nti temuyita bannabyabufuzi kuba mu church togendayo oba mu kereziya oba muzi togendayo just kikututeyo sikuwaayo wi n'okububaka bwowa ng'omukulembeze nga baga nti okay musaawa yongeetuse bwowa buyinza okukubiriza abantu abali abadde basirikidde sente ne bazikola ki ne bazireeta njaga kubulya nti nga memba parliament nga baga nti gwe nze nkubulya nti newe mba sisonze for example nga bagenda ffe baatusibye mki emikono naye gundi nkumanyi gundi leta sente nze nkulembere mu kusonda kale semanya wawe tekali nkwana se wadde leta nga se wa wana nyatu nga se wadde ngamba gundi leta narukola jatu amawulire amakulu agakirimu ne kiri ekisooka nti mpindi bwe mpaayo sente nsanyusa abali mu church kyatuyambye okuzimba church ya mawuli tukita influence kakati ate we ngamba nalukola le jangu mbwa jangu gundi jangu ne basoloza milioni nze mu dobozi lyange nenjiza mu bali milioni 8. Okay maliza mpini maliza. Okay so kakale kikulu kyabe ne waliwo ebintu bibiri era bya nalukola bino waliwo church enzikisa zina mateka gazo ne electoral commission ndio teka tewali conflict interest tebikona gana feteka lefe muzikiza ligamba liti ebya Kaisali ebyo mukulu nalukola jatubwe nekati mukulu Medi message eno yandibadde egenda eri ffe abavuganya esebo abasinzizo n'okola ki nogaleka negakola fundraising z'abantu baba batali muki kuba waliwo abamaze okukomerera nga balina okukola fundraising y'amabaati nga babayita dda nga bakola n'enteekateeka nti bakola buli nekereziya babeera ne plan nti tujabeera n'olunaku lw'ekifo jabeera ennaku z'omwezi bwe tukyaza bishop wabajja kakati ebyo bandibeekedde abo abatali baki abatakontestinga kuba tuli baalubatu naye lwaki bakise bribery lwaki bakise bribery voter yakisa ate yakise byabaka makisa ate yakise voters bribery lwaki okugulira ki abalonzi okugulira abalonzi nagamba nti ate kulonda kumale kuggwa awo muddemu mugule ebitategese bulungi migadi malize tugenda so nze mu byonna ekisooka kibaye n'abeesimbyewo kibayamba agenda akalunga kawedde mukomewo mutuwe nze bayire nkuwulya mukulu Medi nze natandise okugamba abantu nti bwe naamala okubeera nominated era bawulira kati bwe naamala okubeera nominated siwina wongenda gaba kintu
Yes, because olaba ne muka primaries bampabira okugaba nenga mu tribunal nitwa lawyer kwewozaako nti kamyufu mu tribunal kikyantwazisa si kubakalulu ne kugaba nti wabakabbe ibanga nti nagaba tenti no bagana nagaba tenti nenga yekumbi so siri ready kubikola ki bidda mwera abantu mbaga nti bano betuvuganya nabo omunafu wabata ina kyagaba asalawo akukwatirawo awaluma naga okay nja kuzayo muki mu court so abantu bafutwa kimu nti bakirize embeera eyo ya kaseera mu buseera kulumpini munabi wano messaging evuga ngeringe ya mobile money ate oyo asigaza n'obujulizi nti oli ayita n'obujulizi wampeereza emitwalo 10 omanye oli mugundi oli yatwala sitima gwe bagiwa n'agireeta ng'ekyali nampya tagikozesa n'amulumiriza owayiseewo emyezi 8 najja ne sitima ye n'amulumiriza kakati oli mukuweereza mobile money olasigaza ne message ebbugumu lirwa mu kalulu ebbugumu malize n'ebbugumu ebbugumu ebiseera ebisinga kiki ekiganyi ebiseera ebisinga ebbugumu teriva ku champion liva ku challenge nga ki champion ne mu mupiira omwo Real Madrid si eteekayo ebbugumu eno tiimu eyalumbye Real Madrid yeteekamu tiimu kati Arsenal bweri y'amaanyi nga Man U yerumbye ennafu kati Man U yeteekamu amaanyi bano busajja wa Liverpool obunafu kakati ne mu Uganda nti NRM echampion baire twagezaako okutandika okukoleza mpola na bino bye twatambulanga mu bitundu bya Buganda tutambula nga tukoleza akaliro tekayaka nga tukoleza akaliro naye nga tulowooza naye ate abalanga tebakoleza akaliro so yogenda okana n'omupiira ne gukubowa yolumba teriyakolaki teriyalumba so riyale ne mutandika kukola kiki ekiganye bbugumu I think enjawukana amagye gatuyisatisiza nnyo wambono kukanya ekyo abalina okwetaba tubugumu baganye nti bwebeera nti eno NRM yeri mu buyinza definitely there must be challenges abalina okuchallenginga ki NRM mukujja kwabwe bayita ebungu akati olwaleero njaga nti kuba challenges oli kukyambwa takemwa position ekitadde aleetewo ebbugumu because n'abo abandikulembedde kukoleza akaliro ako balina ebizibu ebyabwe kugwe bakolereza baga nti ansimana budde wange nakudamu kuleeta kibiriiti kyange era singa mbadde sivuganya wano era ojja kusanga ne mukulu nalukola lwakuba nensimbyewo takisobola kukyogera wano naye mu mutima kuba nesimbye naye nti nyinza omwetaaga wali naye nandibadde nga nzisikubisa na t-shirt obuyimba bwaffe tunakuleetya bamuwaana nnyo bamuwaana dda tulabe asinze nalukola muganda wange andebula ntudde wano naye temukyatya mwana Sebuliba bwe twali tukampeininga omu ku banyambako nga tukampeininga ye Honorable Sewungu Gonzaga yamperekerako mu ekereziya naye bwe yali ayogera nze teyanneebuuzaako yagambugambye nze nnyinawo wanettu ono munnange ebyo tebimukwatako yaaliwa mu kalulu era nze saasitulako kantu konna nenkawa muntu ngezaako okukulaga saayina kigambo kye nayogera nti waabo kubanga okugulirira mulimu n'okubanga si gwakikoze naye ejenti wo omuntu woyo gwe gw'olonze omusigirewo n'akola ekyo kye waalikoze nakyo kiteekebwa ku ggwe ebitabo by'amateeka Presidential Elections Act, Parliament Elections Act, Local Governments Act byonna bwe bituuka mu butundu awo owogera ku kulonda bigaana okuwa enguzi naye etteeka eryo zibuzibu oyinza okuwa essente mu lujjudde akuwawaabira n'alemererwa okukakasa omusango ogwo olw'ensonga etteeka ligamba ateekwa okuba ng'awa yoye yeesimbyewo oba oyo gwatumye amuweereyo ateekwa okuba nga gwawa mulonzi
gwawaaba oteekwa okakasa nti yaweebwa ssente ye Nakigudde Harriet omulonzi ku polling station bweti. Essente ezo ziteekwa okuba nga ziweebwayo okuleetera omuntu ono akyuse ave ku gwabadde awagira alonde mu ggwe oba aleme kulonda naye nga kiyamba ggwe. Aweereddwa ssente kyalibadde kirungi n'adduka n'aloopa eri ab'obuyinza nti gundi wuuna mpadde omutwalo ng'agamba poliisi oba ng'agamba akakiiko k'ebyokulonda n'omutwalo ogwo n'aguwaayo ng'ekizibiti ne kisobola okukozesebwa ng'obujulizi. Naye bw'ojja obuzzi n'oyogera noga gundi oyo yawa abaaluddo ssente nga toyinaayo yadde erinnya erimu bwe riti ly'oyogedde nga toleese na voters register okwolesa nti oyo yali mulonzi eyafuna essente ezo oyinza okukaluubirirwa okukakasa. Mu ngeri y'emu n'oyo abeera nga yafuna ssente naye n'atawaaba abeera muzzi wa misango kubanga ya ssente yazirya. Kati akalulu kamaze okuggwa nga wayise emyezi 4 bukyafuna ssente kati azze okukola ki? Olumu abalamuzi batunuulira obujulizi obwo ne bagezaako okubwekenenula olumu babugoba okusobola okuwenguzi ng'okozesa mobile money. Mu musango gwa Dennis Sekabira nze yaguwoza ogwa 221 twaguwangula nawoza emisango 2 ogwa Honorable Kayemba Fred na ogwa Honorable Sekabira Dennis. Ekimu ku bye baali bamuvunaana baali bagamba yawa ssente ng'akozesa mobile money. Naye ate ebyembi eyawaaba mukulu Gaddafi Nasulu ekimu ku bye yali awaabira yali agamba erinnya Dennis lyawandiikibwa nga liri Denise nga tekuli I wabula waliwo E. Naye ng'ate erinnya Dennis eryawandiisibwa eryewa service provider mu Airtel ate liriko I. Ate nga ye gwawawaabidde nti ono tali mu voters register aliko ki E. Ng'era ensonga egyagamba ono gwe baanominatinga yali mukyamu mulala. Academic documents ziraga mulala alina I ate onaze kakati nembuuza omulamuzi owekitiibwa omulamuzi ani eyawenguzi ng'ate yeesimbawo mulala ekituufu kye kikyagamba ko omulamuzi teyazuulamu bribe kubanga gwe ono yamuwawaabire nti ono si ye mutuufu okuwangula kubanga alina I Denise ate eyanominatingiddwa alina E Dennis gwe balangiridde kaka kitegeeza gwe balangiridde byali bikwatagana twandireese ensonga endala era abafu oyo yali mulonzi waleese register y'abalonzi mpozi akalala kambatwaleyo ko tekali ku bribery kali nti waliwo ensonga ng'olina ziropa mu kakiiko ka byakulonda so si mu high court. Emisango egy'ebiri gye nawoza gyalina akakwate k'amaanyi ku nomination ku kwewandiisa. Bwe bamala okuwandiika omuntu ono ne yeewandiisa Electoral Commission eba erina obuyinza okuwulira endooliito okutuusa ng'emaze okulangirira ebivudde mu kulonda. Era bw'otwalayo okwemulugunyako okutwalayo mu kawaayiro ka 61 akasemateeka ke kawa Electoral Commission obuyinza okuwulira emirerembe. Kyova olaba bw'oba olabye nga bakuwadde enguzi duko ewa mukulu byabakamu omugambe wuuna ampadde enguzi. Bw'oba tomatidde n'ensala y'Electoral Commission wansi wa kawaayiro 61 ojulira mu High Court mu kawaayiro 64. Bw'otwala omusango gwalina okuwulira Electoral Commission n'ogutwala mu High Court nga tugamba High Court terina buyinza kuwulira musango guno. Abamu babuzaabuzibwa olw'okuba waliwo akatundu akagamba nti High Court shall have unlimited jurisdiction. Naye akatundu ako mu Constitution katandika kagamba subject to provisions of this Constitution High Court shall have
unlimited jurisdiction kitegeeza waliyo obuwaayiro obulala obuwa abalala nabo obuyinza okuwulira endooli Nalukola kanso Electoral Commission yawulidde ebintu bwe bito esobola okuwandukula omuntu oyo ne mwandukula sobola era kyova olaba Habibu Buwemba akazitoke yalina nga wawaabidde Katolu bw'amanga obudde buyiseewo oyo nno mukulembeze wange mu NUP n'ebiseera ebyo nali wa Katolu bw'ama ate ye yali FDC yaguleeta leeta omusango gwe naye ng'omusango gwe yaleeta gwali guyina kugenda mu Electoral Commission nga n'okulonda tekunnabaawo kuba gwali gwa buyigirize obuyigirize obutunulamu n'obulaba eddakiika zino ziri 21 zokka zibula okuwera essaawa 6 Simulo Seeds Uganda okutusaako ensigo ez'embala ezikyasinze okuwa omulimi essanyu kubanga ziganyulwa bulungi. Simulo Seeds baleese Stone F1 ebala nnyo ebala ttani 35 mu yiikemu egeja grams 14 ku 15 egumira nnyo kiwotoka ate teri bulwadde tetawanyizibwa bulwadde ennyanya mpangazi ngumu nnyo era bakutegeeze nti ensigo ey'emboga bagita Gloria Star F1 n'antamegwa ng'eno ezimba bulungi ng'ate ekula mangu ddala emboga Escazou F1 Green Pepper Crusader 1 byonna bingi nnyo balina banafa basimulo gabe boyagala ensigo ez'embala kampuni bagita Simulo Seeds Uganda Limited bamchirina okukola inobasa balina ensigo zaabwe ennungi basanga ku GB Plaza edduuka namba M Container Village awo wembalaba ng'otandika video ku biwologoma malaba nga nava ku biwologoma awo edduuka lyo olijjo basanga bano basimulo wa ku biwologoma bayijuka baliyita batya bayita GB Plaza Container Village mkwere ku simu njagala nsigo gwokyagala okulima kyonna okusiga abalina ensigo eno yoyita Simulo Seeds Uganda bali ku simu 0706 3 00M wa 0770 24 75 oba 0772 72 269 Nalukola Elias mukama wange okugulirira okwo kusobola okuba mu bintu ebikalu oba ssente naye amateeka gagamba nti buli alumiriza yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti byalumiriza bituufu. He who alleges must prove, oluzungu bwe lugamba. Na bwe kityo kizibu ky'abannabyabufuzi mu kiseera we babeera nga bavuganya baba tebalowooza ku kuwaaba wabula bwe bamala omukuba akalulu wekapa olwo ng'alyoka atandika okunoonya ki Nalukola tokusuubiza okusuubiza nti ndireeta anti jangu okakasa omulamuzi toyo yasuubiza nti alireeta yasuubiza Medi Nsereko omulonzi w'omukakajjo era Medi Nsereko n'ava ku gwe yali agenda okulonda n'alonda oyo era n'obusuubizi obwo bw'oyogerako ddala naye tebayita ekigambo kizibu Museveni nga Museveni Bomali Museveni yabeera standing abakyali president yaliko olugenda mukalu abakyali president kataaga bebintu anti kakati tetusobola kumulaba ng'agaba ekoti zombi azambadde candidate ate president kakati awo Nalukola gwoza otya ogwo bwe yazze Masuuli teyagadde oluguudo ndulimye era lemoye ndulunevuga president kati era lemoye Masuuli oluguudo balukubye kolansi okwo kwe kumu ku kusoomooza okujja n'ebintu bibiri incumbency etavaawo ng'oli alibeerawo ebbanga lyonna. Ekyokubiri obutaawula wakati bw'abwa candidate kubeera candidature ne position gy'obaddemu kuba amawanga agamu gabyawulira ddala ne bagamba nti kati bwe tugenze mu kalulu naye abaakola ssemateeka bambi baali bagezi bagamba nti wabeerewo president ng'alina ebisanja biba bimeka 2 nzirayo eri ku byasooka ne bagamba nti wabeerengawo akakiiko k'ebyokulonda naye k'ekisanja myaka 7 bwe baba bakoze bulungi bazzibwa obujja n'ebirala bingi. President ono w'ekiseera ekitono
bamuwa obuyinza bungi nga yalonda akakiiko, yalonda saabalamuzi, yalonda abalamuzi banne, yalonda bukiiko bwonna eddembe ly'obuntu abalamuzi nga bageze nti pulezidenti omu ayinza n'obukuvaako nga talonze n'akakiiko ka byakulonda. Sinakindi n'okubanga akakiiko kalonze tekamutegekedde ku kulonda. Ekizibu ky'abampindi bano bwe bagenda okukola ennongoosereza mu ssemateeka bataputa ssemateeka mu ntaputa nkyamu. Ssemateeka kiwandiiko kimu nga bw'olaba endagaano egula ekibanja. Buli lwe mwagala okukyusaamu akatundu mu ndagaano mulina okutunuulira n'obutundu obulala. Ekyokulabirako ekibanja Medi bwe mba nakigulako $5,000 bwe weekuba n'ogamba nalukola twongezeemu zibeere 8 tuteekwa okutunuulira n'akawaayiro akoogera ku butya bwe nnyina okusasula ssente zo. Bwe mbanga nalina okusasula $5,000 mu bbanga lya myezi 3 twogere $8,000 nsobola zisasulira mu myezi 3 tunaanuula ne twongera ku budde. Kakati bano bajjawo bujjakkomo ku bisanja, bajjawo bujjakkomo ku myaka, tebatunuulira butundu bulala ng'okukendeeza obuyinza bwa pulezidenti kuba kati ono aba afuuse ono atalivaako. Awe wali obuzibu mukama wange. Ne kiri ekyomu kkanisa oba ekereziya oba muzikira abadde abuuza nti bwe mba mpaayo waliwo ekya Katonda oyawula nti kati kino mpa Katonda kino mpa bantu tuli babiri. Katonda bwe muwa nsobola muwa enguzi naye baani abakola ku lwa Katonda. Olowooza ki abantu bano abakola emirimu ku lwa Katonda bw'oba obanguyiriza okukola emirimu ng'ate bulijjo tobanguyiriza nga okulonda tekuliiwo? Lwaki ojja kati obanguyirize ng'obawa ssente za Katonda? Tugenzeeko njagala tugendeko wali mugumu duyiro afukadde omusango. Webale nnyo ssebo. Kati nnyo buli ali mu buyinza asobola okukozesa amateeka okulaba nga asobola okufuga abo baalina. Kyova olaba amateeka gali dynamic bwe neewola oluzungu gakulaakula n'okusinziira ku mbeera. Mu myaka gye7 wali tosobola kulowooza ku kye bayita Computer Misuse Act kuba tetwalina computer. Wali tosobola kulowooza ku kye bayita electronic transactions kuba tetwalina mu gye7. Abakolone bwe bajja kuno balina amateeka ge baaleeta okusinziira ku kusoomooza kwe baafuna. Ekyokulabirako abaddugavu baagaana okugenda okukola emirimu gyabwe ng'okuzimba ebizimbe we banaakoleranga emirimu. Kye baakola ne baleeta etteeka ery'omusolo ng'olina okusasula omusolo ate ng'ogusasula mu siringisi. Gwe abadde alima ebintu byonna oli eka ebigaaga n'ebirala kati olina okugenda okole ofune ssente z'onaasasuza ki omusolo nga magulu meeru yayina ki emirimu. Abamagulu meeru bwe bajja kuno ne bakolagana n'Abaganda okulumba Bunyoro amagye 1,000. Ekimu ku bye baalaba baazuula nga Abaganda abaalwana olutalo abamu beesiyiriranga amagengere ne bafuna obuvumu mu luzungu kiyite courage. Bwe baavaayo manyi kye baakola abazungu baagamba enguuli eno erabika nzibu ne bagamba katukole enguuli act. Enguli eliebo w'amaanyi kuba baali bagitidde olw'okuba yali ewa abaddugavu bano be bazza okufuga amaanyi obugumu obukambwe courage. Kati n'etteeka lino akantu kano akali mu Penal Code Act kano ke tulina mu kawaayiro 45 akagaana okukola dduyiro era nako kaaba magulu meeru. Mugu pande sawa ze nnyiriri ze tulambule z'abagayidi bamagulu meeru be baatya nti bano bajja kwetendekangamu bakole ki batukube. Kati etteeka eyo Ssebunya gyali wamatudde lyali eryaba magulu meeru n'agamba kati lyerisobola okunnyamba wadde nga twafuna dde obwetwaze ebbanga ddene bw'olikozesa wano okola ki naye nga mu butuufu kye tuyita free and democratic society twali badde tetukyalina tteeka lifaanana bwe lityo nti abantu okukuŋŋaanamu okukola kadduyiro kaabwe bagire tewaali baddewo nsonga. Ate etteeka eryo ne liba nga zibu lireeta omusango gwe bayita felony si misdemeanor. Misdemeanor gwe musango omutonotono bwe guba gukusse mu vinga oli wakusibwa osobola okusibwa ebbanga eritasukka myaka 2. Naye felony
gugenda bwe guba kukamu vi basobola okusiba emyaka 3 genda waggulu kakati guno omusango sebo munene olw'ekibonerezo obunene bwakyo naye nga etteeka ly'abakolone era ligenderedde okukozesebwa bakole kye bayita political persecution. Olw'ekibiina kikiwadde magezi ki? Fenno mu kibiina kyaffe twagala abali mu buyinza batuwe lisiti y'abo bonna be balowooza nti baagala obavunaana omusango ogwo tuve mu bunkenke kuba buli omu abeera awo agamba oba nzaddako oba kati nalukola aba wano ng'ayogera ngaga oba bali wabweru ekirala ekibiina kyange tugenda mu constitutional court tugwakanye etteeka lino eritakyayamagulumeeru gatukomawo Sebunyene mu mukisa Sebunyene. Ekisooka kampiteko ewa Buganda Caucus ndaga obutali bumativu bwange ne Buganda Caucus yo mutuba yesiga Buganda Caucus yesiga baite yesiga etwala bonna wamu nti kuluno tekoze mulimu gwagiteekesaawo Caucus ez'endala ez'abakyuli ez'abalango ez'abateeso zituula ne zigamba ekisanja kino President Museveni government tugiriddemu ki era biruwa betugenda okutuwa ebituuka eri abantu baffe kye batakoze ku luno naye neebaza Migadde nti at least yengewo omutuba afubye naga nti bani tusisinkana omunene kye tunajjayo kye kikola ki kye tunajjayo oba nkumbi tuzigabe eri abantu baffe kakati ekyo tukimaze nti at least twebaza Bamigadde ugendo tuyiza Buganda n'okumanya direction gye tukwata mu bya bulimi mu bya makolero mu byaki n'enzigo zino ze tulina kakati n'enguudo okuzoogerako nga bali eyo tuzitereeza akati kino ekya EC ref abawadde yellow card ref akuwadde yellow card akugambye mwegendereze ebintu bino wammanga kubanga obuwanguzi bwammwe bajja kubutwala bajja kububowa naddala nga tulina social media etebaka ne boba weebase social media ekola omanyi nti oliayinza n'okukwata nga ofuluuta n'agenda n'akukola blackmail n'agamba omusajja gw'olwanira agamba mukyala munne musajja gw'olwanira wulira bwafuluuta kikikyo mundekere oyo mulwadde muzibu kakati omusajja akugamba mwegendereze kuba kati abanafu bangi abeewandiisizza oyinza okulabanga mu kalulu mulimu ow'amaanyi ogwo naye ng'aliko abanafu 8 bamutambulirako buli wogaba 10 bali kodinga so ate ng'essimu kati ennaku zino ziri kodinga time ziri kodinga byoyogedde ne location ziriko Google kakati tubeegayiridde refu yabawadde ki yellow card ekyokubiri nti n'amakanisa n'emizikiri n'abalala nammwe mulina moral campus kiki zempisa buntu bulamu kiki lwaki olaba munnonga ali mu kaseera kakazigizigi alwana n'abantu anoonya obuwagizi n'omuga nti akabboka teekamu wano Yesu yabagamba kusolooza kikikyo mubeeremu ne moral campus nammwe mwesonyiwa in fact amakanisa nago gaalokosenze nalabye bishop banja ngaga nti bannange tetujja kukkiriza kutuwa mabaati saawa zino temutuleetera bizibu okitegedde n'ekyokubiri kati faaza kibi yazimbe ekereziya y'empigi akolaki yazimbe bw'oba oyagala kuwaayo mu kyama faaza kibi omuwera mu kyama naye ne Ssaabasajja yatugamba obunyeebwa mwewala obunyeebwa mufune abakulembeze abatu tweyanze tugende ku musimu kasuka nebaze abali mu studio yabo nebaze omukulu oyo Migadde
buvuma ye bali kwembera bulungi bantu beyo ate ne bazane MPR ko atagena okuddako kulokola luyimbazi MPR ko kawempe nos MPR agenda okuddako nja kubuza mwami migadde wagambi ku kibuga kya Buganda mwasazeewo ne muwa district ndala wabweru wa Buganda awali abantu abatono ogambe kino mwafuna emitwalo kyenda mu ebiri mu Buganda nga Buganda yomagine district ne mukima ne municipality ne mukima n'ebibuga ne mu bitwale oba mugamatiro mutwagala nnyo ngamaze kukyaduyiro ngaze ruba nja kwebuza mukulu nga gwe kanso mba kanso na Lukola bwe kibanga luba kyoya nali mu duyiro oyo ayogerwako ne munkima ngate mukama wange yali wali ngayimidde nga kubya saluti yetakwatwako awembuliza ti baina bezi kutya okituyenza lwaki awula tebakwatwa akati nga baaliwo hallo kulamukizako nnyo taata mwebale tuwuliriza sobo muganda ngo mwego gwanga Seremba Jime ndi wanuupu kulekeze wange Kyagulanyi Sentamu kanso na Lukola nkulamusiza kawempe ku ntikko ekisooka kya byonna mukulu migadde naddala akakiiko k'ebyokulonda we kayogeredde awo bwana mediti emizikiti n'amakyaki yimire mu kugaba ssente oba abantu abo bannabyabufuzi okuwaayo kiba kyabwewussa era kiba kyabutamanya okuddira abantu abali mu mbeera ey'okuyamba kuba kati owa kyaki essaawa zo naye waalina okukwata mu kuwaayo era kino tekirina bwe kigenda kuyamba bwana mediti nsobola sawe Seremba hallo Buganda wale kuwereka medi kalisibu mwana kibina cha National Unity Platform bazira jemuzi wava mtokutengera stage na Lukola ali wano mwagala nnyo era kawempe nosi ku ntikko 2026 naye n'okedde navogera nze ekibuuzo kyange kiri kimu nga bazira tenjagala okubuuza ye mwami Museveni avunaanibwa ddi era tutegeera ddi nti agabye engozi oba zino azigabiddeko kiro nekino bwe lwabeera ku kituuti agenda amaaso nga atisenzi yambulwa Museveni nze twakibuuzizzaako edda ne bakiddamu hallo webali kuweereza kale ssebo nzagi Makoro Kavuma na National Unity Platform ate nga ndi musanyufu tinkiikiriddwa bulungi nnyo omukulu Nalukola sebo nkwebaza ebuweereza mukulu Nalukola bwoweereza naddala mmwe bannamateeka abatuwolereza ku bisanga ebijingirire omuli ne Bashami Malende n'abalala n'abakulu abalala mbalamusizza nsonga ziri bbiri mu bufunze ensonga esookera ddala ye ya bino ebyadduyiro bannaffe bali mu kutya okutagambika mu kalulu akawedde baakozesa covid kati balabye covid taliiwo basazeewo okukanga nga bayita mu kukwata abantu b'emiyupi mwami Medi tuli ku mitimbagano omukulu ayogedde ku social media Sebunya baalaze ku social media ng'ab'NRM bali mu parade bakumba bakubye t-shirt bakutte n'ebiti bwe beewaga bwe bayimba ennyimba ze bavunaanira abamu ku b'emiyupi ekizibu ky'endaba ekiriwo nti tuyina ebyana n'abaana wabula mbadde nsaba na kano Nalukola katutangaaze otwawulire wakati wa abduction ne arrest kuba mukulu Kulaije yagambye tebabuzaawo bakwata bukwasi ne sikitegeera bulungi ak'ebyeddiini okuwaayo ssente nze ndaba nti akakiiko k'ebyokulonda mwami Museveni yavaayo n'agamba bannabyabufuzi bagaba ssente bazijja wanze kingi nze nina okugaba ssente lwaki tekayatudde nti mwami Museveni toddamu kugaba ssente ne kagirira imijje n'okwo kwebuzaabuza nziza Makolo mu budde butuduseeko mbwatikamwa tumalize tumalize kwata muzina tusibula Meya Lord Mayor tuwadani okenze nani Lord Mayor ikibuga kye Kampala ngambe Kampala Lord Mayor Kampala Lord Mayor tulina bangi abakatulaga tulinawo bali mwezo go wali kwani Elias Lukwago Nemawaja Emchala Mao Lord Mayor oli kwani Kampala kibuga kikulu kya Uganda nze nga DF ngenda kuleeta wange ena oleeta uwo ngenda kuleeta yani amanya Medi ati oli bumuleeta Sebunya Kampala gamba bamazira Lord Mayor otaddewo Kampala kibuga kikulu kyaffe Kampala Lord Mayor bantu balondani mwana wange leka abantu basooke beerondere bakole nomine anda zakalwa kalabye nikadde Kampala kibuga kikulu Lord Mayor
Neba ni alo kwa bugu mulina kola chi. Nonya Boda zenonya Kati wala no kusawe no obuzani bugu mu. Tetunamanya mpindi akaloka wadani Rodime abantu bawani Rodime. Anti da campaign tezinatandi. Anti bawani. Tetuna Kirozo kiri kwani. Ekirobozo mudi tumumbere. Nalukola mbera ya byabufuzi. Buli omwati okugenda Rodime we Kampala. Gwoli kwani. Ekibiina kyange kyalese Honorable Engineer Balimwezo Nsubuga. Gwe kyalese. Gwoliko nawe. Nze ndi weni UP. Werabidde. Mbali ni rabidde. Oli weni UP. Na asinga kyona aliko. Leka naawe ate kuntwala eyo. Ffe tugenda kulambika byaffe bye tunaako. Loza kaluko kalabye. Kalukaziu. Kalubule mwakatya.